Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Atukwaliriza tukubaza okuba ng'otwegaseeko olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'otulaba Ekkwano Mutumbi Ssentongo Frederick Lugonvu gemanya gange. Bingi ebibaddewo kuva mwaka ndowooza guwedde kuva December tubadde tuddangamu okukola Ekkwano Mutumbi we back on Lugonvu Show. Njagala okubaaniriza mwenna Ekkwano abatulaba okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali wabweru wa Uganda, mawanga ag'enjawulo. Njagala okubaza ba die hard ba Lugonvu Show. Thank you very much. Simanyi naye nga njagala okubebaza mu ngeri ey'enjawulo nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo ttiimu eriawo y'abantu nga 10 nga baga nti ffe kasita Lugonvu Show etuuka kigenda kubanga kya njawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano okubanga ate temutuvaako buli kaseera. Tubiza nti Monday paka Sunday tubeera ffenna, olunaku olwayo tuli ffenna Ekkwano Mutumbi nga bwolengera tuli kalangala ku mazzi. Sometimes mbagamba nti love enyuma nga mugitambulirako. Omwami bw'abanga takutwalangako wabweru ng'okuva lwe mwewasa paka ku lwaliro, amasuuka ge mwatandikira mugeego, amasuuka ge weebaka mu gwagooza, amagiraasi kwonywera gwagooza, otuuka n'okutuuka nga teweetanga gati ate bwe naakoleramu effujjo eringi ne ziddugala nnyo era nze ngenda okuzooza. Twetaagayo akaseera nga sometimes oga nti tebinkwatako, banaayoza, banaanona ziba ziwera ssaawa 3 tototo room service. Ze Ssentongo Frederick Lugonvu omwana wamwe. Ndine beautiful omwana w'abandi Sharon Mirembe. Kaliwo akakolera olunaku. Beautiful. Manyifu abakyala twagala nnyo tuwaana. Ebyokuba waana. That alone nogamba omuntu yo beautiful oto muwadde ssente. Kimala. Naye kitegeeza nti ffe tetwandiyagaddwa nnyo kuba tetumanyi nnyo byakuwaana. Tuvola tubalekawo. Netufuna buno bu smart way obulenzi kozi bukola bye twagala. Naku zino nti mbukubira obukondo mu mayumba tobulaba. Anti baba tebukoze bye twagala bakole. Ngachi. Of course omusajja oba omuwasizza you expect him to do what you have to do. Ngachi. Anyway, it's a topic of its own. Ekikuwasisa omukazi kibaki? Omusajja kibaki? Gwe nga gwe you have everything, oyina ssente, oyina omulimu, oyina omukozi waka. Ekikuwasisa omusajja n'olekawo goba akwanye kibaki ky'omusuubiramu? Njagala muyite omubeezi, omuntu okumbeezabeeza. Okubeesabeesa atya? Okumbeezabeeza, of course. In the love way, nti oyotaaga omuntu g'onyumyako naye, you go out, hang out. Omuntu gw'owulira nti akufiiringa naye n'omufiiringa. Twogera amazima. Tumutugambe nti ekibaleetera okuwasa abasajja biba bibiri. Oyagala akavubuka k'ogenda okujooga nga ne bw'okomawo ku munana tekagenda abavubuka abali obedient nga tekagenda kuboggolera. Oyagala akavubuka akamalako era kyekyabutumya bu smart wire. Waliwo n'abasajja abakulu abamalako. Batono kati kankubuulire amazima gennyini. Omukazi bw'aba ayagala omusajja all the time kubeera awo kakati oli wajjangu tugende wano weesonyiwe omusajja akola alina omulimu gwe. Tewali musajja alina bizinesi gw'ogenda kugamba nti Mande kalangala, ku Lwokubiri Ssese, ku Lwokusatu Kidyeri, ku Lwokuna Mulungo, ku Lwokutaano Munyonyo, oyo taliyo. But you can create that time for your partner. N'omanya nti once in a while. Yeah, once in a while. Once in a month? Yeah, it can be once a month. Every month you have a day you choose to go out with your partner. That is okay. So lwaki twagala nnyo banaba? Lwaki abakyala baagala nnyo? Sijja gamba lwaki ffe. Lwaki mwagala nnyo? Kuba naawe oli mukyala. Tewejjaamu. Lwaki twagala nnyo bu smart wire? One, twetaaga abantu abatubeesabeesa. Oba olina ssente zo, oba oyagala omuntu agenda okuwulira. Omuntu agenda okukugondera, si gwe kugondera muntu.
omugamba nti tugenda kukola kino ajja kikola tofuluma bweru ajja tajja fuluma tituule okay mwagala gwogenda okomandinga gwogenda ofuga. That is the reason why we go for those mukoye okubafuga abatufuga nnyo tubikooye kati mugamba nti ke kaseera namwe mufuge naye olowooza mulimu ekyamakulu ekiri awo ate muli nate walimu nanga abakyala abakulu nga bafunye abavubuka abato ate nga babalese ne bakola obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja ye nga tafuddeeyo oba oli muto naye ng'akuwa ekitiibwa ky'omuntu. No, nze kitunuuliza ku myaka nkitunuuliza ku komandi eno amateeka agabaawo okeera ku makyano ga nti ono namuwasiza alina okumpuliriza alina okutambula nange all the time bukyenjogera kyalina okutambulirako bwe mugamba tugenda wano alina okujja ne tugenda nsuubira okuba nti oba weerabidde kye bayita okuba omusajja waka olina okukomandinga like it or not gwe master waka n'oba okiziza mu bulamu buno obwaddala when we get married emyaka nga gye gimu enfuna era wabaawo bwe tukkiriziganyako ebitamukwano if we are to go out we go out if we are to do something I tell you my husband you tell me we agree about it. Of course. So when it comes to when I have money omusajja talina meaning nti waliwo ebimu byabalina okungonderamu nsuubira okuba nga ekyo twakigonza you can live with a man ng'omusinga sente naye okusinga omusajja sente kubanga katulabye abantu bangi who have been appointed mu ministerial positions ez'enjawulo mu gavumenti babadde bonna nga banaku omukazi neyeespacinga n'afuna ekirimu mu gavumenti the deal wafuna omulimu mu gavumenti atandika okufuuka master waka you get me kitegeeza nti kakyolo oyawukanye ku kyokubeera nti oli mukazi bw'ofuna ssente ne zikwambusa mukirowooza nti ogenda kubeera obedient eri bbaawo only when ng'akusinga ssente batono nnyo ndowooza abasinga abasajja ssente ne basigala nga bakakamu batono osanga babiri ndowooza ku 100. Yeah, true. Reason being nti abakyala tufuna ssente tufuna ebituwaga bingi like first of all tufuna amalala oba omanyi buli kimu kati okiyina you only want a person to sleep with I will say kyobola abantu bano ba smart boys bwe tufuna want them in bed olina okuba ng'omalako mugenda balisa omulondo bagubakaka oba tolina mubiri ng'olina omubiri ng'ogwa James yagenda okola mu maso okitegeera ojjenga ekitegeeza kati mulina qualities ze mutunuulira nga mulonda bu smart wire there are so many things like about good looking waliwo omuntu ng'alabika bulungi onjasita akasente keka mu bulamu alabika bulungi naye ng'abulamu akasente ate mwe mugenda okutula abaana ebifu babasiba mu jimu akola emitwalo 2 n'atwala omutwalo mu jimu n'asigala nga talina kyakulya ng'ali mu kwetega anoonye ekikazi ekigenda omulaba nti mulungi good looking alina 6 pack Naba tajina 6 pack nyango okukola ogamba genda mu gym atu omuntu alina okuba nga agenda kugondera era before you take in omuvubuka mu nnyumba yo alina okuba nga agenda kugondera nti wamugamba nti tugenda kukola kino ye mami we are going to do ye mami ate nga alina ne waakoma abakyala abasinga abalina ku ssente baba n'obulamu bwabwe obwedda balina abaana baabwe balina famire z'abasajja baabwe balina n'essente gye ziva ebyo tobiringiriza ne bwe nkomawo ewaka nga nyina omusajja omulala bwe sigala mu ddiiro do you support that? I mean, as a person, amanyi obulamu buno to living once as long as you're happy. No. Kitwale nga mwana wo mutabani wo gore enough nti watandikira ku mulenzi nga yali mu mbeera eyo okuwasa abakazi abakulu nga si yabawasiza nze nkitunuuliza nnyo nti ekyemyaka etinane kuba ndaba abazungu bangi ng'omukazi ali waggulu naye ng'omwami yali wansi naye ng'era omusajja ye master naye njagala okitunuuliza embeera ng'omwami omutabani wo ng'obulamu bwa livinga bwa komandi y'omukyala omukyala aleeta omwami naga nti ono ye taata w'abaana tolina kyogenda kuŋŋamba n'amuyingiza kulo n'ofuuka shamba boy mutabani wo n'afuuka shamba boy ewaka olw'okuba nti bamuwa Range Rover n'avuga is that kubanga oga nti munange we live once bw'abanga kyekiriwo agende n'ekyo ku sayidi y'abaana abalenzi I won't believe that sikikkiririzaamu for one reason nti ekiresa bino byonna lugonvuka tebaagala kukola nti if a chance is there nga waliwo sugar mami agenda muwa buli kimu kye yeetaaga
agamba why hustle. Nesiraba nga Sugar Mami ateeka kyapa kya ttaka manya ga musajja. I've seen them. Nze ndaba babalimbisa mmotoka. Mama, waliwo I've seen them nga baba kati omuvubuka wabeera smart afuna mu Sugar Mami. Wala abavubuka bo nga tebabeera smart. Ngafa kimu sexy. Ngafa kimu sexy kulabika bulungi kuvuga mmotoka. But guys are there nga bafunyemu ebintu ebirungi. They are there. Okiwagira? Nkiwagira eri Sugar Mami waba. Mutabani wo n'afuna kiminister. Waliwo biminisita ebitiba. Ekyokwagala si kye ŋŋamba. Nze nzikiririza mutabani wo bw'aba ng'afunye minisita nga mutabani wo wa 30 minisita wa 40 nga bakwataganye it's okay. Naye njogera ku kya mutabani wo ng'afunye minisita nga minisita yatowa woda awo tojja kgendawo oyo tojja mukyaza wano oyo tojja kuyingira kakati ndeesono sooka ofulume nyina omukungu gwe manyi wano minisita yali minisita by that time yali tanafuuka na minisita. Naye nga waliwo abanene abajja era mu kibiina kye kimu kino ne bamugobera abweru mu nnyumba z'abaguests n'ayingira munda bagenda okumaliza nga ku baana abaana bayina babiri si babe ba munene mu kibiina wano era oyo gayi mulungi nnyo ali smart si mufumbo ye ebibye ebyokukuguumika kano kayingiddewo era mulungi mu kuba positioninga nga baana babiri babe naye ng'ono omuvubuka bwe bamala okugenda mumuyita je kyowulira kyoyagaliza omwana wo. Sakyagaliza mwana wange naye kinga bwe nkugambye in the first place Lugonvu nti ekireese bino byonna avuka tebaagala kukola. We want things on silver plates. Nti I don't support my child okukola ekyo ekintu naye ate waliwo abagwa mu mukwano ebyaddala. Oh yes. Ng'agenzeyo okufuna kasente omukazi tamuliimu omukazi n'akyusa obulamu bwe. Nagamba why not love this woman? So they are there baliyo nga beeyagala ebyaddala. They are there. Should we consider emyaka age difference? No, we shouldn't. Age is just a number. I think most of us, the girls, twaganya abasajja abakuluko kubanga abalabye kati ate kyakyuse I don't know why n'abasajja n'abavubuka omuvubuka nga omanyi ebintu bino bya mirundi ebiri waliwo omuvubuka Sileya nga ye ekyamakulu kyayinako okuba n'emmotoka etukula n'ebisandozi Crocs ne apartment ne wabawo omuvubuka ng'atunuulira enkya yegenda kubeera eti kati n'abavubuka ate badduse nnyo ku baana ba campus. In fact abaana ba campus badibye these days simanyi lwaki kubanga oli akitunula nti nezonsaba tomanyi bwe bazikola okitegeera mpaayo akakaddewo ero ng'asobola okukakuwa naye nga bw'omugamba nti nkuwadde obukadde 10 buzaazisemu obukadde obulala 2 tasobola. Agamba business zabula akamba kimu nti nfunira sente ngende e Dubai nkole. So esawa zino fena twagala nnyo bantu batusinga myaka ombuuziza is age a matter in the relationship. Nemugamba no esawa zino fe abawala twagala abasajja batusingako obukulu for one reason aba yalaba dda agenda kweguya amanyi kyayagala tagenda kuddawo kangezeeko Sharoni kangezeeko gundi ne gundi no. Woba okola byayagala. Okay. Bw'osanga omuvubuka alowooza nti abakyamulaba bangi agenda kukubonyaabonya. There are so many Sharons out there. Era bw'osanga omuwala alowooza nti abakyamulaba bangi agenda kukumenya. Tagenda kweguya muvubuka. Abamanyi nti bajja kufuna omulala ndaba someone else is chasing me. Why am I even wasting my time? Lwaki mmenyeka, lwaki nkaabira ono, lwaki nsika omuguwa. Abakazi bayitwako. Nga bw'ogamba nti emyaka nno gimuyiseeko. Nnyo abakazi tuyitwako emyaka n'oggwako. Wandifubye okuba ng'ose tolinze ku myaka emeka? 35 kisembayo. 35? Kisembayo. Kazi watuukira mwana oba oweddeyo. Owaayi, abakazi bayitwako? Tebayitwako? N'owaataano aba akyaliko? Nga tannazaala nga si mufumbo? Omuntu yandizadde ku myaka emeka omuwala? Kasitobera ng'olina omuntu ali serious n'obanga ali ready for a child. 25 b'otegeera. Nze in fact kale ate kino kankibagambe. Bwe munaalinda abasajja abali ready for a child mutuuse. Omuzaala n'omwezaalira Lugonvu. Mutegekere abaana bammwe. Opportunity bw'enajja nti ofunye Lugonvu ayagala abaana be. Well and good. Nono kye ŋŋamba nti bw'onaafuna Lugonvu nti ye bw'azaala omwana ajja mwagala sanyuka
naye bw'ona alinda omusajja agenda okwagala abaana agenda okubateekerateekera ojja kusanga nga bali 2 mu 100. Nomanya ekisinga okuluma when you're a single mother nga n'omwana gw'ozadde tomanyi waabwe. The challenge is no, omanyayo. Alugombo osanga omusajja n'akufundisa olubuto. Tomanyi gye bamuzaala, tomanyi bantu be, omanyi bakwano be. Yabagamba oyo omwala simwagala saagala mmanye ofunye olubuto lwe. Nina kye mbagamba. Olubuto omuwangule. Weebale nnyo. Thank you. Abawala muyina weakness eyo ey'amaalo, ey'amalolo. Muyina ababapika manyi kyogenda okukola muzaalemu omwana obeerengo kyolina okukola kumuzaalamu mwana kumuzaalamu. My friend, ekimu ku bikuleetinze basingo mother bye bagamba nti abasajja beeganye abaana. Lwaki ozaalira omusajja atannakusaba mwana? Kubanga omukazi bw'ozaala omwana aba wa mukazi, nze nkikkiriza. No. Ekyobusajja kya buvunaanyizibwa. Naye omukazi yasalawo omwana wani. Nze sobolaga nti oyo mwana wange ng'omukazi agambye nti asiwo. Okitegera? Era nze omukazi bw'akeera kwanjiraga nti oyo mwana siwo. Era nsigala mwagala ate ng'omwana wange. Naye mmukkiriza agende gy'akola ki. Naye mmwe buzibu muyina nti nafuna omusajja ne mmuzaalira omwana aganye okumulabirira. Ekibuuzo ekiri waliwo n'abagamba mbu olwafuna olubuto nampa ssente naŋŋamba ntukole ki ndujjemu neŋŋaano ddujjamu. Well, oganye oddujjamu siwagira kyakulujjamu, naye nga tetunatuukawo mu kulujjamu tokimanyi nti waliyo obupiira bukalimpitawa, tomanyi nti waliyo empeke amusitole bannaddiini. Naye omanyi tulina ekintu kye batuganza, omanyi ndi munnaddiini nnyo, ewaffe tebatukkiriza condoms, nze ndi munnaddiini nnyo. Tewali musumba agenda kukulerera mwana wo, tewali father agenda kukulerera mwana wo nti munanga nti mwatugaana okwesa family planning. Gwe n'oyiwawo omubiri fafafa. Abasajja abamu nno bali serious. Akubuuza n'okubuuza, are you in your safe days? Agenda okukozesa. Yes. Era bw'omulimba nti ndi mu safe days toddamu kumamala nti nafunye olubuto. Womugambira agamba, you told me you were in a safe days. Si wange. Abasajja bangi. Sharon omusajja ng'akwagala. Naye nga tayagala kukuzaalamu. Naye ng'alina bye neetaaga kandufune. Anjagala. Alina mansion gye njagala okubeeramu. Tajja gikuwa. Ani agambye agenda gikuwa? Ani agambye? Elabala ene ebitusinzo tutomeza nti you think having a child with a man you're winning him. Ate abawala abasinza okubonabona nzira nyine embuzi abantu ze siwuliriza. Kasito jangu oli muwala ng'omwana wo wamuzaala mu minisita, omwana wo wamuzaala mu mbaka wa parliament, omwana wo wamuzaala mu serebu, wagendayo kitiibwa ekyo mbubwe n'amuzaalamu ajja kusimanya kwagala omwana wange bonaabona. Anti kati omwana wange mba mukoledde omusingi omulungi. Guliwa? Omwana wa minisita gwe. Nga tebamumanyi, nga ne wakati bamuyingiza. Ajja mumanya ng'afudde. Ojjukira, there was a scenario yali Kenya. Omusajja oyo namanya kye yali ayitamu. Yali governor. Yali governor, if I'm not mistaken. Abaze bagoberera amawulire ge Kenya musobola okuba nga mukijjukira. Yawaaba n'afunisa omuwala olubuto. Bw'afunisa omuwala olubuto, omuwala tagitiye yali yakufuna lubuto luno anywere. Bw'amufunisa olubuto n'amanya nti omwana nali lubuto n'amugamba akole ki aluggyemu n'agaana. Ng'ono okuzaala ebweru kyali kimutomeza emirundi ng'esatu. Governor. Family esaanawo. Ekitiibwa ekifo kisaanawo. Omuwala n'alemerawoko era n'aganoga nti I'm going to expose you kasita otakkiriza mwana ono. Ng'amaze omuzaala. Minisita n'akola ekyobusibe, gavana n'akola ekyobusibe ekyasinze. N'amupangira ne bamutta. Waliwo abasajja oli bw'aba ng'asobola okutta omuntu olw'ekifo ekyobwa minisita, ekyobwa gavana, ekyobwaka bwa palamenti, ate gwe amusibako omugugu omulala. Otta ekitiibwa kye
Golowooza mbu okumulemerako simanya nazaala mu gavana era nze mbalaba nnyo nazaala mu simanya omubaka wa palamenti bw'ati tanyamba talabirira mwana yakusaba omwana wo. Bino ebintu twaleme okubyawula. Waliwo abantu ng'akwagalako sex. Era abawala mutandi nedda waliwo omusajja nga tali ready to have a child with you. Webale nnyo. Era abakyala kino ekintu mbasaba. Omusajja buli wabanga kwana mubuuze onjagala byaki nedda asobola okuba nga ali ready but for sex full stop. Tubabuuze onjagala byaki yakunebakako kunzaalamu kumpasa. Kati agenda okwebaka kajja kuddamu ki? Abasajja no man can come out n'agamba kwagala just for fun. Gye bali. But not just being friends with Naga no. Just want us to have fun. Sharon, I'm sorry, I don't know how you're going to take it. Ndi musajja mufumbo. I'm a minister. I have a family. I have a family. Position to keep and just subira. Family nezo zirabe zijja ne zibakwana. Baba bayawukana dda. Nenga bakuma kitibwa kya. Bakuma ekitibwa ekyo. Amazo bbanga lya mwaka gumutafuna sex. Na mukyala we. Naye tasobola kulaga public ntafuna ki? Sex. Ayina okunoonya who is going to satisfy her. Him, I mean. Tayagala kufumbirwa. Ensi ekimanyi muki? Tayagala mwana. Alina abaki? Era kimanyirirwa n'akuzaalamu omwana maama w'abaana bali obukambwe obuliwo n'abaana be yazaala bagenda kuba omwana we bamugyewo. Akwagalako ekintu kimu kumukkusa. In bed. Kakati awo obuuliza nti well onjagala era okiŋŋambye nti onjagala. Onjagalako byaki? Buli lw'oliraba ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa nga z'okukwano oba minisita oba serebo oba mukungu tolowooza nti gwasoose okumulaba my friend. Yabalabala dda. Naye oluusi azze gy'oli osobola tusobola okwebbirira. Naye asobola okigamba bw'atyo. Abo abakungu babikola. Mwe ne mwesiriwaza. Kamuteekemu omwana. N'otandika okusiriwala n'okuba ng'essimu ez'essaawa 8. So batukwanako tubabuuze. Yes. Onjagaza 13 kumpasa kunzaalamu omusajja gamba njagala nzalireyo omwana. Ayino gye kati sorry waliyo abasajja nga tagenda kuwasa naye nga atayagala omwana. Era ng'omwana wagenda kuba wabubba akutereyo n'ennyumba eyo. Ate n'abo abakazi bantabula. Omusajja akuzaddemu omwana abazimbidde ennyumba ennankani eri agambye sirikireyo sirika. Akumanyi gwe sirika oli weeyo. Kakati kino ekintu we wasinga okuba obunafaawo nti mmwe abakazi mukyamuukirira mangu mukyamuukirira nnyo. Okiraba n'obeeraawo kakati mwina bagundi we shall talk about third parties in relationship and marriage biki mwina abawe b'amagezi nze nembeera gwe nembeera gwe sooka oteekewo ekibeera teekawo ekibeera naye yagamba nembeera gwe mubuuze nti nga gwe wakiteekawa nteekewo ekibeera nga gwe wakiteeka kwani oyagala omusisi wa paani akuyigize akuwe n'amagezi bwe basiika capati nembeera gwe enkola eŋŋano nga nnyingi tugeteeka mu menvuugo. Naye ate Lugongo laba kikyogambye nti wakuteera ennyumba eri okuzaalidde omwana sirikabeerayo. Nange mbasagala nnyumba na mwana gwe yanzaalamu. Naye mwakiteesa ku first time. Nati kinnemye okuwanirira ondeke eno mu mansion kati awo kireke. Nekiyingira. Abasajja bangi nga basula waka. Nange emitima giri walala. Nedda ne bakazi baabwe era nga bafumbo. Era nga bafuluma buli omu n'afulumya emmotoka ne mubeesiimisa naye nga baakoma okwegatta emyaka 2 emabega nga n'omukazi oyo gw'olaba alinayo omuvubuka amukulukuta era nga n'omuvubuka yakimugamba bikoma wano. Ontegeera? It's only us having sex and you let me go. Don't call me. Kengezaako ne nkuwulira. Yakugamba ne bemmanyi nekambireke. Abo bangi n'ogundi oli omuyimbi naye. Nobala nigwe manyi ye ate omuvubuka babeera nnyo they are around n'omusajja amanyi ono just mukyala mukwano gwa mukyala wa. Ekyo kiri so common. Waliwo omukyala omu gwe mmanyi yakwatagana nnyo
Like, in fact, you have to be very careful. Sharon, we tubanga tuli friends. Omusajja najja nakwana. Nga twafuuka ba friends before that relationship. Omusajja oyo olina okwegenderezanga ennyo. Oli omulala basi. Akwanye. Oyinza okuba gw'omusetinze? Tuyinza okuba nga naffe tukyeyagala. Naye nga we are good for sex. Or like we are friends. Kati gwe tujja we are friends just. Ne bakwana n'okukwananga ndaba. Okay. Era ne muteesa n'okusa nti kangende fine. Kubanga nno omuvubuka alina gundi. Ze mubaddewo nga mwenyumirwa. Waliwo ba friends nga benyumirwa. You are friends with benefits. When you come, you have sex, you go. Kakati, you have to be very careful. Buli lw'owasanga omukazi bano emikwano gy'emisajja gy'omusanze nagyo olina okugyegenderezanga ennyo togisanganga mu nnyumba nga giteetera n'ogamba nti oyinza okusangamu gwe bakyayagala. Osanga newaka anko naye nga kati oli bwekyali gayi yayagala omuwala already nga alina bakyali be bwe bakyatambula bwe bakola kirere era nga bw'abasanga batambula bonna naye nga gayi akyakwatamu. Era omuwala olwagira naga njagala gendako bweru kuwummulamu. Omuwala omulenzi ono mukwano gwonaga nti njagala gendako bweru. Omuwala n'asaba dadi ssente. Dadi n'aleeta ssente omuwala n'aziwoka n'akalenzi akavubuka ne kagenda kawummulamu. Naye nga galo yatutte boyo okuwummulamu. White ennaku 3 n'agenda okusuubula Gomez. Namugamba after all, wamane gundi yagenze ajja kunyamba kolede gyali. Hello, are you there? Can you do for me? Kati onasigala nga nti gyali yagenzeyo ne mukwano gwe. Okitegeera yagenzeyo nani? Ne mukwano gwe bali babiri ne mukwano gwe. Kati ono ng'agamba bali babiri ne mukwano gwe naye nga gwayita mukwano gwe era n'essimu yagikubira wanambuuza nti osobola okumbuukingira hotel namugamba let me try you can send them money. Sente ze yasindika n'azongera ku rumoli era ne bagenda ne beeyagalirayo. Why do we have such scenarios kati gwoli musajja by the way kati kamubuuza nange byuuza lwaki abasajja temuli contented mu maka gammwe mukwana you're married nedda Sharon I love you but I'm a married man. Kati ate ekyo kyegambye kyali kya mukazi kubanga kana akavubuka tekaali kafumbo. Nedda kana akavubuka tekaali kafumbo omukazi yakitinga ku musajja. Kati mbadde nkulaga gye tuyita emikwano mu bufumbo. Tolabanga gundi simanya ono omulenzi ono omuwala mukwano gwe nnyo abo ba mukwano they are friends you know. Tumusanga nga mu kisenge n'oza they are friends. Tusene mu kisenge. Tobasanga nga ali mu bikini ali mu gundi. Yes to me you get me. He knows even about you. Be very careful. Kakati kino scenarios in fact obufumbo bungi nga linnya. Simanyi nange naye obufumbo bungi nga linnya okitegeera. Nga tewali gundi eyo kizibu nnyo in fact kino kanki bagambe okusanga obufumbo nga bulungi mu sexy n'osanga obufumbo nga bulungi mu nkolagana n'osanga obufumbo nga bulungi mu baana. Osanga omusajja ng'ewaka ssente we ziri n'ekitiibwa naye ng'omukazi abaana abazaala bweru. Siba musajja kuba omusajja tawa mukazi time. Si time nno tekiba na kya time. Musajja tanyuma mbuliri. Simanyi bwe kiba. Abatazaala. Simanyi bwe kiba. No, katika gambe ekintu kino. Njagala gambe ekintu kino. Sharon, njagala opicking randomly. Mu maka. Onondera amaka 10. Agalimu omwami n'omukyala. No. Nga galimu omwami n'omukyala. Ogaleete n'abaana baabwe. Lindako. Ogaleete n'abaana baabwe. Obasetinga awo buli family n'abaana. Okwate family obatwale ku DNA. Ndako. Anti ogambye nti kimu? Kichangu. Ogatukwate randomly. Ogatwale ku ki? Ku DNA. Abaana, omwami n'omukyala n'abaana. Oba no, omukyala muveeko kubanga probably baba omukyala. Okwate taata n'abaana. Tata n'abaana ogenda kusanga nga amaka 7 ku 8 galimu omwana atali wawaka. Kiva ku bugayavu abasajja. Ate buliwa.
Maybe you're not around somehow, somewhere. Era ojja genda okunoonyereza ng'oyo omwana tali wawaka, mwana wa mukwano gwa waka. Twegobeko mikwano. Ndo simanyi. We have friends that are real friends. Naye si friends ez'okubanga musobola okusula mu buliri obumu. Osobola okusula ne mukwano gw'omu buliri. Mukwano gw'omusajja. Wadde oyambadde jjiini. Kisinziira. Tutuzeemu bangi mu room. Babiri. Wadde oyambadde. Of course kisoboka nga musajja ndi mukazi. Kati kyekyo. Naye kati mulimu bw'osanga nga abo they okay bagenze out yagenze ne mukwano gwono abo they are long time friends nabasanga bonna kati mbaawule era n'abakazi wesere bisinga kana akabadde weekali bwe kibaawo omusajja n'abanga eyeekengera n'abanga alina gwaggobako akakakwakulizo kagenda kujja nze tojja kungobako mikwano gyange isha wansanga najyo wagenda okujja nga weegiri wandabira ku bbo tojja kundeka okumbe abikka kiri kati wosanga omusajja. Naye ennaku zino obufumbo bufudde lugonvu tetukyalina bufumbo by the way. Obufumbo bwasigala kifaananyi. Abasajja bwe twegombanga nabo batulaga nti things are not good. Aye kankubulye tewegombanga famire ezo ez'abagaga. Era nze ntunulira nnyo abawala abayayaanira abagagga ne baserebu. Ne mbasekerera. Famire z'abagagga teziri mu laavu. Ne famire z'abaserebu teziri mu laavu. Because abagagga ne baserebu baconsideringa first ebyo bafudde ekyo kye bali. Bw'aba serebu aconsideringa first ekimufudde serebu. Bw'aba omugagga aconsideringa first ekimufudde omugagga. Gw'omukazi ojjanga last option, not even second option. Last. Kubanga ne bw'oba toli wasobola okufuna omulala gwe yeebakako. Kaakati abawala bangi bayagira abantu abo nti ne mmala mufuna. Era abasinga ne bagamba nti kale fine ne bwana batampa laavu ekikulu nti ampa ssente. Kati gwe tukitegedde nti ew'omusajja yagalayo ssente. Ssente tebazijja wa musajja genda okole ssente. Bw'okera kumanya nti nzo y'omusajja mwagalako ssente. Genda okole ssente va mu kwesiriwaza n'okukuluusanya ebitundu bye ebyekyama. No. Tukulusanya ebitundu byaffe ebyekyama. Muwuza njagalayo ssente, oyo njagalayo ssente, nze simwagala njagala ssente. Genda okule ssente. Ssente tebagabanga be. Abakazi bangi bendabye nga bakakaalukana ne bakola ssente zaabwe. Ne bejjako n'embira nga beesalirawo nti gwe tojja kunjagala. Gojja kunjagala. Otuuka ddi ku leve eyo ga nti omukazi omwavu option zo ziba ntono ezo tanneebakako. Era ogenda okulaba omukazi omwavu consideration zo zimanyi saagala musajja mufumbo. Naye omugagga takifaako ekyo. After all. Era kibaga saagala musajja mufumbo. Tajja kumpa time ajajjiwa abaana beeri abange tajja bbawa time. Tajja bbawa buyambi. Olina okwawula ebintu bibiri mu bufumbo. Either saba time mubeere baavu nga muli omukwano gwammwe. Mbusimanya njagala omwami nga buli mwetaagira abeerawo nga buli mwagalira abeerawo. Yes, awo kitegeeza ssente muzeerabire. Kubanga ebintu bibiri tebikwatagana. Manyi ko abasajja temukyalina budde wadde naye kuba ku mukolo gwange tugenda kwanjula nze nyina okugula ebirabo byogenda okuleeta ewaffe. You don't have time for me onoonya ssente. Twanjula ku Monday, I'll say. Naye olina okukola paka ku ssaawa esembayo y'omukolo gwange. Kati kankubuuze. Nze ngenda ne ngula ebintu. Ebirabo ngenda biguza ki? Ngenda biguza ki? Bajja tuwa ssente abazze mu meeting. Nedda. Kubanga tewali muntu meeting esobola ntono nnyo esobola okufacilitatinga omukolo gwo. Of course nawe kenyini olina okuinvestinga in. Kakati bw'okera ku makya noga nti njagala omusajja nga waali buli kaseera nga buli mwagalira abaawo ajja kubeerawo era weesonyiwa ekiyitibwa ssente waka. Bw'oba oyagala nga omusajja mugagga akuwa n'obudde oyo taliiyo. Akuwa ssente akuwa budde. Nedda njagala omusajja nga alina buli kimu nga mpa ssente nga ndabirira nga mpa n'obudde oyo taliiyo. Kubanga ssente zoyagala alina okugenda n'azinoonya. Olina kumanya kimu nti omusajja agenda n'akola n'akomawo weekend. Oba ne bangi ng'akomawo lunaku naye nga gwe okumutegeera n'okumumanya kibaawo once in a week.
ekyamakulu mu binaku kwe kutegeera bbaawo kwe kutegeera mukyalawo kwe kutegeeragana n'omanya nti omuntu wange bino byakola abeera bw'ati ne bw'ati full stop tewaba kirala. Let's talk about gino emikolo by the way because abasajja but nze kugamba nti nyanjula oba gwo ngamba njagala kwanjula kiri mirundi ebiri nsobola okugamba era kyekimu ku bye batomezza mmwe ng'abakyala era nze nsekerera nnyo abawala abato mu myaka ne mu ndowooza omanyi obuto tebuba bwa myaka gino gyokka ne mu ndowooza osobola okusanga akawala ka myaka 25 nga kategeeva okusinga owa5 bw'okeera ku makya noga nti nze okwebakako okuneebakako okukola ki olina kumala kujja kukyala waffe tolowooza nti buli muntu ajja okumwanjula ayagala nnyo waliwo abonoga wayi kikazi kineesibyeko kinyanjule tugende nazaala agenda mukubira esimu bw'ate simanyi lwaki tekyakola kino kaakati kaŋŋende nsuubira okuba nti mu byonna okwanjula n'embaga omukazi si ye yandibisabye tonnamukolera bimuleetera kwogera okwanjula n'embaga it's a gift from your man to you ng'akwebaza olw'ebyo by'omukoledde it's a gift okwanjula tekulaga mukwano nze nyina bangi bendabye era nga mbawerekedde nakwo kati sikyamala gawerekera mu kukyala nga tusiba ebirabo bya bukadde 2 3 4 5 10 nga tugenze kukyala naye nga kyafeeki n'akyala n'akwebakako ate n'akudampinga waliwo abasajja nga obukadde 10 tebumusala nga tobulidde nga okutadde munaakwebakako n'akuta ate kyansonyi nnyo era kyabuswavu oga nti kiwala kyagundi kyayanjula naye ate olwavaano ne baawukana ofundanga n'oyo atayanjudde kaakati ebbanga lyomala ng'opeeka gayiwo okwanjula well kirungi naye tomukaka kubanga bino by'omukaka nti nyanjula ajja kumala atendewalirwa gyakwanjula naye ng'omukwano guli tegunnabaawo obanga guli mu kufa tokkirizanga muntu atakwagala kumwanjula wamu kituzaayo nti kwanjula tekutambulira ku laavu yokka so nti okwanjula kitegeeza nkwagadde okukwanjula oba okukola embaga gy'oli mba nkusasula mukyala sina kyensobola kukolera ku lw'ebirungi by'onkoledde atuyise mu bingi ombeereddewo I remember those days nga tulina kye tuli noŋŋumya noŋŋamba taata w'abaana guma noŋŋumya noŋŋamba darling guma nzijukira akaseera ako kaali kakusoomoozebwa wali olina olukusa olundekawo naye n'osigala ng'onjagala batono abasobola okwogera kino naye era nga kyekimu ku bibasinziirako kati nze kankyogere mukwano simanyi bwonna akitwala mbadde n'abawala ab'enjawulo mbadde n'abakazi ab'enjawulo naye mu bonna be mbadde nabo oli wanjawulo mu balala oli wanjawulo nsaba onsonyiwa ebyansobako byonna webadde bitagenda bulungi kusomoozebwa okubaddewo nzikiriza simanyi kye nnaakuwa naye nsaba onzikirize bazaddewo bantegere mu butongole kyekirabo kye nsobola okuwa era nsaba onzikirize nga Mukama ye mubeezi oyagalanga nnyo omusajja alina eddiini oyagalanga omusajja atalina eddiini nsaba onzikirize nga Mukama ye mubeezi bwe zibanga ennaku ziyiseemu era nsaba gwe kennyini weesalirewo ennaku z'oyagala zoonankyalizaamu n'ekyaki gy'oyagala gye banaatugattiramu kyekirabo kye nsobola okukola that's a man naye kyagenda kikola nga amaze naawe emyaka 15 ku myaka 2 myezi 6 naakulabye okya pretendinga omusajja kalangala leero enkeera naakugamba I love you netukola okukyala matiribona okono mune sikugendako
era nze nno munange mala babuuza kuba temunneetegeraho temunnamanya buli omu weakness mala nnyo babuuza nti mumaze mwenna bbanga ki kasita mugamba nti since last year siba discouraging nga okay oluusi mbulawo ebifaananyi binkwate nedda mbulawo ebifaananyi binkwate nga ndi ku mukolo gwa mbaga gw'amaanyi nnyo naye nga wakeeraba emyezi ebiri. So basically omuntu watuukira okwanjula mulina okuba nga mumaze mwenna ebbanga ddene. Sijja kuditamininga bbanga ki naye mulina okuba nga mwetegedde ekimala. Bw'oba nga tonnalaba weakness ya bbaawo tomwanjulanga wammwe nga bbaawo buli kimu omulabako kirungi kyokka tonnategeera bbaawo. If you see Mr. Perfect, tonti bw'oba nga tonnategeera weakness ya mukyalawo nga gwe buli mukyalawo buli kimu omulabako kirungi nga temuyombangako temwevumangako temwenyigirangako tofulumanga ku nyuma n'otula ku lubalaza n'ogamba kati mu mukyayi ngenze tofulumanga ku nyuma n'ogenda odda mu bbala n'onywa omwenge gwo because of y'omukazi tonnatuuka kumwanjula. Kati soke tukole ebyo tubanjula lwaki temufaayo nnyo nga mugenda otwanjula ogula ebintu abakazi nga n'ogula ne keesi gy'ogenda okuleeta ewaffe n'engyegulira abakazi anti kati eyo ojja bisanga nga gwabikaka ate mbika sente gwe weetegereza emikolo egyo egisinga ng'omukazi yagula ebintu ebyo muba muyina be mwagala okukakasa ba your friends baani okitegeera banyanjudde wanga ayina era ogenda okumaliriza nga abakazi abagula ebirabo ebyo ogenda okumaliriza nga ebitundu 5 ku buli 10 sente zaabwe kubanga abala omusajja sente zamuwadde okugula ebintu nga ntono ate nga ayina balina okukakasa nti obusawo twaleese 10 ye ne yeeyongerako obwo obutaano amalina okubyewola ku maduuka ngenda bizza anti gundi mimpe mwami wange abireete wali yes nzize kwanjula otegeere n'ekirabo kye ngenda okuwa naye tubyeteramu mu keesi otegeere ne sukaali ensawo zendeeta bangi bayomba n'okuyomba nti ekimu ku byanyiza akasajja ako okumanya kafere mu bbaasa ya taata nasaamu emitwalo 2 bagenda ogisumula nga mulimu emitwalo 5 nga nazo bazibbye ng'omanya nasaamu gwe n'omanya oba twasaamu bw'aba teyeekazizza nnyo gwe n'omanya ne sente mmeka ze bateeka mu bbaasa ya taatawo. abakyala awo tutuuse twagala tuwanya naye ffe tweteekerateekera infact temulina kibapapya anti obudde kambabuulire gundi bamututte anti obudde yes nga tonnaba ku papa tunuulira ebitwazizza oli ekimu kubita chaini y'omukwano nowekanga ng'ono nono enkolagana ntono buli omu yeegomba munne naye nga ne gwe weegomba yakola nsobi kubanga naye alina gwe yeegomba naye n'akipushinga nawe n'okipushinga nawe mwene muli mu kwepushinga mwena mugenda gwa lumu. Kola ekintu kimu kola ebintu ebirungi ewaka. Nze nyina abasajja bw'ogenda ogamba nti mubikoze naye tannalaba omukazi gwe mutoba naye from zero mubalekawo ne muleeta ate abalala ne banyumirwa sente zaffe tubikoze honestly no bwe balowooza in fact bw'oyinza okukirowooza bw'omukiraba naye ndowooza n'ekirala kye mulina okutunuulira nga tumaliriza tambula n'omwami mubeere ku page yemu era ekimu ku bita relationship ng'omukazi afunye ku sente nze ekimu ku byempakanya byebyo nti simanya bwe yafuna sente n'andekawo bwe yafuna sente gwe oyagala asigale ng'akuwa essaawa 12 kaakati olw'okuba yafuna kalimo akomawo ssaawa 7 ez'ekiro ebyo ebimukomyawo 7 bye batadde mu sente ezo z'ayina. Tambula naye tewali kijja kuluma musajja ng'okkeera ku makya ng'azuukuka matumbi budde essaawa 11 ng'akomawo ssaawa 7 akooye gwe n'omulangira nti ava mu bwenzi kubanga oyagala atandike asigale ng'akomawo 12. Tewali muntu alozezza ku ssente ayagala kudda mu bwavu. Omuntu alozezza ku ssente gwe omukazi ogenda n'asigaza ssente ze bwe kiri ate reality nawe kennyini omukazi bw'oloza ku ssente omusajja n'olaba ng'akuzzayo musimayo tojja kuva wano olina okomanga agenda ekyo kyatteeka era mugenda gamba mujja kiwakanya nti ssente tezenkana mukwano yes naye kikudrivinga gwe bw'obeera gwe ofunye ekifo ky'obwa minisita
oba ekifo kyonna ekinene mu ggwanga mu gavumenti oba wonna organization yonna opportunities ze bakwetaaga olina okumonitalinga bino ogenda mu America ate kakati enkya ogenda Canada oli ogenda Japan okitegeera omusajja aga nti no bw'oba onjagaza obulamu n'eddembe tuula wano byokola okolera mutabani wo ye kenyini ali mu kwesiriwaza ayagala muli akawunga okola otya ngenda nenkola omulimu gwange nembererawo nenfuna ka smart wire noleka omusiru weeyo nengamba if I want sex I will call a person kakati ekyo kyosanga mu bufumbo abemulugunya bwe yafuna ku ssente takyatuwa budde bwe yafuna ku ssente omukazi nga tosobola kutegeera bbaawo nti yaddanga ku 3 adda 6 kijjukire nti bwe yaddiranga ku 3 yali avuga ka vitizi ka paso kati ow'omukaaga avuga Range Rover tolowooza nti Range Rover yajja yokka zino essaawa 3 zayongeramu ze zaamuwa Range Rover bw'oba oyagala obudde bukendeere bujja kendeera adde ku paso naye ate yesimu etegefu kudda ku paso Aye basi ebiwama bigwa byokya mubuuziza nange ebibuuzo byange ofcourse twebuuza nga abakazi naye tubitegedde nti abasajja one time naye time gye bagenda otuwa tuba tugenda kufiirizibwa ate the good life we want sajja kuteeka mu mansion agulidde ennyumba you have the best life anti kati ate kankubulire mwe abasinga mulowooza sorry akadde wadde katutwale nti mwe mulowooza nti omusajja bw'atandika okuwa obudde obutono aba ayenda munange si bwe kiri bwe kiri ssente n'emirimu zitta appetite eya sex abantu abaavu balungi mu kisenge talina kirala kyalowoozaako naye omusajja aba yakatandika ati agira ati ngajjukira nti konteyina baagikutte era bw'oba oyagala omusajja akusumula January to December Monday to Sunday nga mulungi nnyo mu kisenge ajja kuba mwavu n'omukazi omugagga alina ku ssente bw'afuna olunaku nga lwa sex era mugamba nnyo nti abasajja ab'essente tebeeguya bwanagamba hello Sharon how are you nti I'm fine are you okay can we have some time n'omugamba nedda jaga okay it's fine olwawugusa abivuddeko naye akaavu kajaga naawe kuba nti kalina kye kalowoozaako kirala naawe naye omusajja wasa okay it's fine tujja funa olunaku olulala Are you okay? Do you need some money? Like, I'm not doing good. Okay, it's mobile money. Era bwokera kwa kye kyemwagalirako oyo omugagga nze ssente bagenda okola essente zo sibula bannayuganda Mukwano Mutumbi twakomyewo tujja beerangawo olina ensonga zo tujja kwogera ku zonna ezikwata ku mukwano mwebale nnyo okuba nti mubeerako tubaagala nnyo badde Sharon Mirembe nga ndina omwana wa taata webale nnyo nze Ssentongo Frederick Lugonvu ffena abalabi ba Lugonvu show we are back it's what I can say next time tujja kwogera ku third party mu relationship obufumbo bwaffe ne mukwano gwaffe na buli kimu kivugibwa ennyingo ey'okusatu gye tuyingizaamu ne ba social media in-laws batandise okudictatingira obufumbo bw'abantu my dear wawasa mukazi wo ng'omwewasiriza wafuna bbawo ng'omwefunidde ne bwaba wankobogo nga waabitegeyeewuwo bano tobawuliriza bajja kukutomeza osanga n'omuntu akuwa amagezi mu bufumbo nga tafumbirwanga kubanga yanoba eyanoba akuwa atya amagezi bw'osobola okukuuma bbaawo mbaagaliza birungi byereere Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga Lugonvu shonge kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama